po jako akawuwo. Ngora yega yasene utani kila dale mabega. Ngene paka wano maso. Onesenene. Olunaku lw'eggulo poliisi wamu n'abavunaanyizibwa ku ntambula z'ennyonyi mu ggwanga Uganda bategeeza nga bagudde emisango 3 ku bavubuka 2 okuli mu Birupo ne Kigondo Najibu abalabikira mu katambi nga batunda enseenene mu nnyonyi ya Uganda Airlines okwabadde okuttattana ekifaananyi ky'eggwanga okujeemera amateeka ga COVID-19 n'ebirala nga bwe bannyonnyodde. Kweyisa mu ngeri ey'empisa ensiiwuufu oba common nuisance obutagoberera biragiro by'abakozi abakola ku nnyonyi n'okweyisa mu nneeyisa esobola okuviirako bannayuganda abalala okufuna ekirwadde ki COVID-19. Olunaku olwaleero abavubuka bano baddukidde mu kibiina ekitaba abasuubuzi mu ggwanga ekya Kasiita ne balaga okwetonda olw'ekikolwa kye baakola nga bagamba nti bakikola mu butanwa nga beetaaga okusaasirwa. Tuko okwetondera Uganda Airlines ekikola kye nakola ku nnyonyi badde nsaba kunsonyiwa tekiddamu kubeerawo. Tuko okwetondera ensi yonna Uganda ekikola kye nakola nange nakikola nga sigenderedde oba nali nti nkyagala saba kisonyiwa tekijja kunyigwamu. Najibu Kigundu nga ye yakwata akatambi kano ssaako n'okasaasanya agamba nti teyakirowoozaako nti kye yakola kyali kyakumukosa awamu n'okuwebuula eggwanga. Ekikola kye nakola ekyokwata akatambi n'enkasaasanya ku mukutu gwange ogwa social media ogumanyikiddwa ogwa TikTok era netondera eggwanga. Tadias Musoke nga ye ssenkulu wa Kasiita asabye ekitongole ekivunaanyizibwa ku nnyonyi wamu ne gavumenti okuddiramu abavubuka bano olw'ebikolwa bye baakolera ku nnyonyi y'eggwanga. Era mukimanyi bulungi Uganda Airlines yabaguddeko emisango egy'enjawulo naye nga ffe Kasiita era ekibiina ekitwala abasuubuzi mu Uganda yonna twabadde tusaba ennyonyi y'eggwanga abasuubuzi baffe baddiremu kubanga okusobya kya buntu. Jemba Mulondo nga ssaabawandiisi wa Kasiita agamba nti tayinza kusalira abavubuka bano musango oba olyawo abavunaanyizibwa ku kisaawe ky'ennyonyi bandibanga nabo tebaatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe. Ng'ekibiina ekitwala abasuubuzi ku lw'abasuubuzi bano okwetonda eri eggwanga lyonna ng'abakulu bano tebannaba kwetonda ffe katwetonde kubanga ffe tutwala bo. Osanga naffe tulina bwe tutaakola bulungi kubategeeza nti omuntu bw'abeera ku nnyonyi alina by'atateekeddwa kukola era nga ne bannaffe bwe tuli nabo mu mukago aba Uganda Airlines osanga nabo batafaayo kukola kyensonga y'emu okutegeeza abantu abalinnye ennyonyi nti olina ebikugaanibwa okukolera ku nnyonyi so nga bingi ebitutegeezebwa n'ekyo tekiriimu. Wabula waliwo n'abo abakyawagira ekikolwa kino nga bagamba nti kiba kisitula ebyobusuubuzi mu ggwanga lyattu. Bwebanga basobodde okukyawo kubanga enseenene zaayise mu process zonna eza security ne zisobola okuyingira okutuuka mu nnyonyi. Ffe tetulina buzibu bwonna era abo abaana tubatenda kuba bakujjukujju mu ngeri ya kunoonya ssente. So mpozi ffe kye twalabye nga bo abaana kye bataakoze abasuubuzi bannaffe abo bulungi y'engeri ya packaging gye bapackaginzeemu akaseenene okutuuka ku muntu. Ebbula ly'emirimu mu ggwanga kye kimu ku bizibu ebinene ennyo. Tulafuubana era tulwana okulaba nga tuyamba abo abavaayo okugezaako okwetandika. Kanyike Kevinize yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Kitegeeza ki nti emitendera egyo mwami Mubiru aba yagiyiseemu n'enseenene ze n'atuuka ku nnyonyi omusango ogumuvunaanwa si mutuufu.